ganali ekyalo bakiyita Nabitosi eryo nekyalo kyabakiyita Nakitokolo abakulu abawangula ebifo so ekyo kimpisaayo okufunamu banywanyi bange ne tuwayamu. Okay, perfect. Tugende butereevu ku nsonga yaffe olunaku olwaliro. Twagala kulaba Uganda etambulira awamu, twagala kulaba Uganda aboogera olulimi lwe lumu, twagala kulaba bigambo bya kwagalana so si bukyayi nga bwe tubiraba ku mitimbagano. How do we move forward as a country okuva mu mbeera eno eyeraliikiriza etalaga biseera bya mu maaso birungi ng'eggwanga? Eriyo oluyimba abakristaayo tuyimba tulina ebbanja ffenna lya kwagalana, kyekirabo kyokka Katonda kyawaffe abantu. Era Kristo bwe yali agenda yagamba etteeka erisinga lye ndikulekera yagala muliraanwawo nga bwe weeyagala. Moto yaffe ya Uganda eri nti ku lwa Katonda n'ensi yange, for God and my country. Era bonna abakirowooza okutuwa mu moto eyo baatira abantu tuteekwa okutambulira mu mpisa y'obuntu nga twegendereza tutunuulira Katonda. Kakati bwe banga eyo moto yaffe for God and my country, tuteekwa okubaamu n'okusonyiwa, tuteekwa okubaamu n'okukkiziganya okutuula ku mmeeza. Kungwe ebyobufuzi byaggwa naye okujjako obululu obutonotono obusigaddeyo obukyalumira. Eriyo ndowooza ne council z'abakyala bagenda kulonda nkya ku levels ya district ne municipality ne cities n'obulala obululu obwerosi wano obutaayita. Kitegeeza nti ebyo byonna bwe biba biwedde nga waliwo gavumenti n'abakulembeze ab'emyaka 5 eryo bye tuteekwa okuzza emabega ne tugenda mu maaso. Omusoga agamba nti olina ky'obumba kuwalonda embafu nti osobola okulingirira ano mukene wa mubwika kuwalonda ala embafu walya. Naye ekyo tusobola kituukako nga tulina amaloboozi amalala agatali bya bufuzi. Twalina ano Elders Council eyali ekolera justice yali justice egalo Ogola. Tulina Interreligious Council, tulina cultural institutions. Kakati bwe tudda ku level ya kingdom oyogedde ku Alex Mufumbiro Musoga Jenva nti singa abasoga ffenna tuvaayo nga tukulembeddwa kyabazinga ne tugamba owaaye kino kye tuli kwogerako abaana baffe twagala bumbu oba oyagala okutunulira enkulankulana mu busoga eriyo eddoboozi eriri kubulako. Kakati naye bakyano bw'otunuulira abanaddiini ntera okulaba omulangira Kasimu awo ekibuli juzi eriyo statement gye yakola ne bagamba bannange ng'ayise ba MPs abasiraamu nabagamba muli b'MP naye temutunuulira busiraamu mutunuulire eggwanga. Waliwo abakulembeze Interreligious Council emabegaawo yagendako okukyala mu maka ga principal wa NUP ne babako ne press conference ne twategeera kiki ekyavaayo. Kakati tuteekwa ffenna okukozesa emiwata nammwe omuli mu Fourth Estate nga bwe muba wano mukubanjiri ya kusonyiwagana saate kusoyasoya bibuuzo kutandika kutugamba kakati ono omulabako ki jo eriyo we nabadde ng'oli ambuuza yogera ku lwaki President Museveni yayozaayozezza muzzukulu we gwe tulabanga abo famire egenda tufuga. Kakati tetugenda eyo tutandika okugamba nti twasiimye Abannayuganda twafunyemu abagenze mu Sandhurst ne bagraduatinga. Kakati tukireke saawa zino recruitment ziri all over nti naawe kungwe ewuwo mu kyalo twala abaana ba recruiting bayitemu bagende naye kati bw'oteekawo statement eyawula kitegeeza reconciliation tuli wala naffe tuteekwa okwegendeza bye twogera nga ffe abantu tuli kukumamu oba tupromotinga peace. Ntera nnyo okulaba wano waliwo abakulembeze b'eddiini nga bali attached ku political parties ng'era oli agamba nti affe kino naloose nga bye babuulira naye mu kanisa oba mu ekereziya oba muzikiti jjukira mulimu abantu aba different domination oliwo NUP eriyo n'abatagala bya bululu so n'abakulembeze b'eddiini ab'ennono bateekwa okuba abasaale nga tugenda awo jo mwakoze wano ekivvulu sinzi biggu kyemwa broadcasting ekyabadde Kololo kya King Saha nakoze analysis yange ng'omuntu neŋŋamba naye kati omuntu bw'abadduse n'agamba nti tuli mu struggle Uganda teri ddembe era nze ndaba nti King Saha naye
yalese level ya reconciliation kubanga kunjagala nkubuze bani abavunanyizibwa ku kisawe government ya Uganda bani abawadde King Saga government ya Uganda abantu wabuddeko nti yogo bamenye okugulu no sho yakutte setumanyi babitufu nagamba bajafunye miliyoni 7 eyo nayo message nti abantu bagenze oli so tokyasobola nti Uganda bleeding ngola bibiri kati oyo bleeding ki esente bazijjeko omusolo teyagenze nazo ne bamuwerekera n'emmundu na kimu naye eyo nayo message ya reconciliation nti abadde balowooza nti kino kigundu kubanga bamu nali ntulaka kiko ka defense and internal affairs committee nga tubuuza abanira nti lwaki ekisaawe ekyo kiri under Minister of Defense nabo nga tubabuuza mutubuulire criteria gye mukosa lwaki abamu bagane kakati bakulaze bamuwadde security wabadde w'amagye poliisi sinnabakuulyako nti eriyo gwe bamenye of course tebumulamu obwo kasi mu biki naye ebiri ebinene so eyo naye eba message ekivulu kyekyo sinzibiggu ekyo sinziggu kyajjudde nekibooga n'okubooga kakati so bagamba mbu bannange tutiirika omusaayi eyo nayo reconciliation message kabonero ka kusonyiwagana suubira King Saga ng'omuntu bamafiliyotinga nti opposition naye sikiwa nti abo nabona abagenza omu babadde ba national unity platform mwabadde kunyuma kakati eriyo ebintu ebitugatta nti kakati ebintu ng'ebyo message kubanga these are thousands of people bw'owaawo message n'ogamba bannange ffenna tulina ebbanja lyakwagala tukole mwebale kumpagira n'omulala eriyo benda byabala bali kutegeka ebivulu ezo zonna miwata kubanga abo nabo mu industry eyo bakola kyamaanyi nnyo okuzza eddembe. Where do we start from as a country? Tutandikiddewa kubanga twakava mu kalulu abantu bangi bakyayina enkovu bruises mubadde mu kalulu nayogera kino lyasika ono nakola bwati. We have several people mu makomera they claim gye bali kwa nsonga kulwa byabufuzi. Where do we start from? How do we move on? What is the beginning point? Okusookera ddala kisobola okutandika naffe ba political actors. Nze nja kuwa ekyokulabirako nganze bwe bansinga akalulu ne wennondera natuula ewange ne ŋŋamba kanninde balanga omubaka muyozeyoze era bwe bamala omulanga nti Honorable John Odori ayiseemu nze nayita abannamawulire ŋŋamba bannange njuzaayoza omubaka alondeddwa era ne batandika kiki ekiddako nti ekiddako kuweereza kusupportinga omubaka kugenda mu maaso already eyo start ne ŋŋamba n'abantu baffe nti tusingiddwa abantu batugobye kyetuteeka okukola katufunye omubaka tutambulire wamu era nagezaako nnyo mu kampu yange okubagamba nti muleme kubeera eyo kwerumaŋŋana nakwekubagiza and the level obuuza ku reconciliation ekinzizaayo oluusi mu bantu bange kubazzaamu maanyi naye soogera na ku bya bululu soogera ku bya mbagamba tuwagire muwe n'abakulembeze ekitiibwa eyo level n'ekintu ekirala still nkubiriza special government yensabingamu eriyo ze bayita omanyi ku police ebaayo abakulira politics eriyo political desk nti nabo banguye to clear kubanga gwe investigating officer okutta omwana to following up bamuchagize nti wabeerewo ebintu ebyokwogerezeganya ebiseera ebyo Honorable Balambo yali state minister abavuka yali atandiseeko program tusuubira nti abo bonna baveeyo bonna nammwe mu demanding naye nga temuteekamu fujjo temuteekamu bigambo bisamaza kubanga jjukira mbadde ndabaka clip awo eriyo comedian bamuyita Dr. Okero abadde aboogerako mu abanamawulire bw'oba ogenda okukavaring NRM ogenda mu suuti nga gwe weeyanjula naye bw'oba okukavaring NUP oba okyayogera n'ogamba omusirikale nze ndi wa presto nkwatako so kakati messages ziteekwa okurelating reconciliation ekintu ekirala political parties nazo ziteekwa okudda tulina council yene ekulirwa yali namba nya Kiwanda iPod baba batuula nga tulina bakwogera tugabana tutya ensimbi tuzze tutya emabegaawo nalabako ab'opposition ndowooza bagenda ku kizimbe kya UPC aba PFF nga bayise press conference naye twagala baactualizinge nga muvudde ku mawulire kamera batunula mu kiki ekiddako. But is there will gwe otunulira side zo nammwe abali mu government okay nja kutwala mmwe ekibiina ekiri mu government twale state magye police n'ebitongole ebirala then ne baana bali ku luvuganya government mu byakola byonna olabawo okwagala olabawo
that spirit your reconciliation mubikolwa atulese ebyo we nasomye oluzungu nga omu ku bannamawulire omugamba mutya mu Luganda omukukutivu ennyo ng'agamba nti nayogeddeko ne CDF era ndowooza omuloodi ye yali omuwummuze agenda kufuna eddembe lye kaka statement eyo yokka oba ntuufu oba nfu is an act omanyi bagamba olulimi lutonda and bw'oba ne will always ekintu kijja so zonna where is that will webiri president ameetinga nnyo abantu naye kyeŋŋamba nti nabo wabeerewo efforts za abantu abalala nti nawe wano kungu bw'oba emphasizinga call for that emphasize nze ni musajja mu Kristo nsabira wali Munyonyo Matters Shrine waliwo round awo kiri kidda Munyonyo kiri kigenda kusalama kiri kigenda Mulungu naye buli lw'Essande bwe mba nva okusaba osanga waawo ow'omuzindaalo ng'agamba Yesu akuntume naye ng'ate nva kufuna ali Holy Communion nva mu misa ntukuvu naye ali kunzijukiza nti Kristo akyakwagala era mugumiikiriza genda mu ggulu so we should not get tired of drumming for the way. Okay. You know, ekimu ku bintu bye tulaba ennyo mu bantu kati especially ku mitimbagano byebigambo bikaawo ebikozesebwa directed eri side zonna osanga wa NRM ayogeza bukambwe eri abavuganya era nga abatunulira nga abalabe eri eggwanga osanga ali ku luvuganya gavumenti naye akola ekintu kyekimu eri aba NRM era nga naye aboogerera bigambo bikaawo kino tukikoledde kitusobola okwetunulira ng'omuntu omu ng'eggwanga bannayuganda okusookera ddala wano tukyabulamu ekintu ky'okwegatta sebo tekiri mu opposite side ne mu NRM kati babadde mu bululu nabaddeyo nga ndaba obululu bw'abakyala nga bali kweyogerera ebikaawa ne mu opposition obalabe beeyogerera ebikaawa kaka kye tuteekwa okukola nti tuteekwa okubeera ne will ey'okuteesa nzijukira emabega wano enaggulu waaliwo yali kyeyo waaliwo omukago ogwali mu Dr. Besigye amama mbabazi ebiseera ebyo bamunyagwa n'abasigaye ne bajja ne basikamu Dr. Besigye yali oba IPC something like that was it IPC or TDA one of the two TDA so tuteekwa okufuna will tutunulire wano e Kenya buli elections ezibaawo political parties si suuti ejo yambala buli naku era olaba ODM alliances bakola alliances as political parties naye kati wano kikyatulemye reason being nti omu nina mukwano gwange juzi mbaddeko mu Amsterdam nangamba naye omanyi kati Brandon today Uganda tukole political party nti lwaki tufune kasimbi era singa ngula idea eyo ono basis jayampa tukole political party tufune kaki era nampako ne example tolaba gundi ne gundi walaba engeri ba running am campaigns basajja bavuga emmotoka ez'ebbeeyi kakati awtowabaawo way now that goes transaction kakati even in political parties we must learn a sense of dialoguing. Can we sit on the same table internally ne mu NRM olaba abantu babamu ebisonga waliwo wano omukyala bamuyita Mama Janet oluusi ennaku zino yafuuka celebrity eriyo namulaba nga akambwadde nanemukubira akasimu nagamba Mama Janet obadde ki so that's personal netuteekwa okubaamu ffenna from within our levels mu ekereziya ewaffe eyo Busoga tulina late Bishop Bamoze nga biseera tugamba ani anabeera Bishop omanyi oteera Bishop empiso mu ntebe nawane eruweero wakiraba nga empiso nawane eruweero Saabalabirizi yagenda okuteekako Bishop ne bamugamba nedda tetwagala so it's a culture gye tuteekwa ffe bennyini ng'abantu okwetandikirako but honorable olaba bannabyabufuzi kati abawerako batandise okufuluma eggwanga aga nti Uganda tekyali safe gye tuli badduka Ssemujju Ibrahim Nganda yakagenda naye awanda mu muliro gyali Mwami Kyagulanyi ali eyo genda okuwulira nti Aaron Kiza ali eyo n'abalala this is really worrying bwe tuba nga twogera ku reconciliation naye tubadde twakamala kwogera nawe oyagala kutuzizayo kivulu kyewalabye kakati ona agamba nti Uganda omanyi we have a different lifestyle n'ebintu bitunulira ate n'oluusi ekikwatako kiyinza okukwata buli omu anyigirizibwa differently we may bleed differently naye webaayo ensonga of course
ku level ya omusajja nga Honorable Ssemujju yali agenze kulamagana agamba sigenda kukomawo tosobola kugamba nti asaaga kubanga naye tawena era olabwa ggulawo omumwa aweereza statement kakati oyo oyinza okumuteeka differently though saalabako anywhere kubanga nalina omukisanga eri owembeera naye buli lwakuna naye sirabangako nti bamugambye jangu naye omusoga agamba nti akaali kwekontrola tamana kudooma kakati ayinza okuba nga yeekontrola atandika okudooma mpolampola wesitalamuuko n'ogamba owaaye ate n'omulala nti bw'obinga musaada mwino aganakwiza kakati bw'aba aleseemu aganamuzza ayinza okuba ne reason naye tugamba nti n'ebyo nabyo tuteekwa obikomya nabadde so proud bwe nasoma ebya Honorable Salam Musumba yakola statement ebusoga n'agamba nti eno Uganda yaffe nze sina gyenjiraki era ye proud yagamba nti nzeeko omukyalo omusoga asoose okubeera ku listi nti nvunaanyizibwa okulya mu nsi yange ki ali kulaga message nti tusijja kudduka ndaba na wano abamu ababeera wano be bayogerako so Uganda yaffe ffe ffenna naye tuteekwa okulaba nti tuteekawo mechanism is the situation in this country worrying and bano abali mufuutuka eggwanga bagenda ebweru balaga kifaananyi ki bagenze beekokkola Uganda tugabe nti embeera ddala eggaye mu ggwanga bannabyafuzi abatunuulirwanga abavuganya nnyo bawaka nnyo gavumenti bakyasobola kubeeramu omanyi kati situation naye eri different eyinza okuba financial worrying. There are so many opportunities ez'emirimu e Bulaaya especially bw'oba high profile kakati gwe kungubu esulamu good madness n'okola statement wano omanyi asalamu gy'osobola okufuna e Canada oba ewaffe mu Netherlands bayinza n'okwaniza credit carpet bayinza okwaniza credit carpet ne bagamba mukulu gw'osinga kakati situation ziri personal kankubuuzeyo ekibuuzo kimu President Museveni ye CEO wa eggwanga omanyi enkiiko zasobola okubeera nazo everyday for stability ayinza okubeera n'olunaku enkiiko nga 10 ayinza n'okubeera nze eriyo twagendako mu lukiiko naye 3 o'clock kakati opposition kyakola ajja kujja wano mwesho ayogere agambe tuli mu struggle addeyo babuuze how many meetings do they have era baba badduka bagenda personal era oli agamba tujja kukomawo program njazibawa strategic thinking ebintu ebimu biba self driven oli agamba nti the situation is worrying kubanga current bamanja bwe nakosa kino nembula njagenda e Canada nkubekkerere naye mukoze kiki okuteekawo embeera ngambe President Museveni ayinza okuba n'enkiiko 10 naye opposition platform gy'onaamuwa wano ajja kudda ewaka alinde endala nti awo aba aliko who is not playing his role yes you get the constitutions ezirina okuspearheadinga kino bannaddiini cultural leaders n'abalala but there are people who think that some of these institutions are already compromised abavuga nti kakati bannaddiini betwalabanga edda abaafuuka bamugatta bantu baayogeranga ku bintu ebiruma abantu baayogeranga ku mbeera abantu gye bayitamu embi aga naye abaaluno basuusuuta busuusuusi enkya omusanga ne Brandon olw'okuba muwaddeyo akamotoka ng'ayogera lundikya so I don't know how do we fix this now bw'otunuulira mu Christianity ne Bible egamba nti bw'oweereza when you serve God faithfully God rewards you faithfully naye ate eriyo bannaddiini abakulu b'amadiini abamu abakozesa that doctrine omanyi mbadde all around era singa sajja mu bino byabufuzi nandibadde oba bwana mukulu wa kifo kati naye kakati bweba mu seminari ezo ze bayita dogmas and doctrines of the church bwe bakusomesa ffe mu bukatuliki tulabirira abasaaseredoti tulabirira ababishop naye olw'embeera eriwo sijja kudisagringa n'abannayuganda kubanga kungu oli bw'anajja n'akusimbula Prado ya miliyoni 3 sincerely n'akwerako ne fuel card n'allowance naye eri abamu ababigaana nzijukira wano ndowooza mu Buganda wano bwe basembulinga aba cultural leaders ogenda okulonda emmotoka ne bagamba ffe omuteregga tetusobola mutuusa ku level ki level naye olwokubanga nti ffe abantu tulemereddwa okukola obuvunaanyizibwa bwaffe buli obw'ekikristu ntulabirira abatuweereza jjukira na bano ababawa nabo bakristu kakati bw'ofunayo top mu kristu in the name of government
negamba kanyambireko diocese eno naye ali kutuukiriza buvunaanyizibwa buli mu Bible kati awo tewali kive naye ate bwompa okulya kunguba oba omumanja nga oli landlord wange tekiŋŋaana genda mu KFC oba tekiŋŋaana genda ku Supremacy kweyagala olwokubanga omanja rent so ebyo byonna biba byakwekwasa bane principles tubadde wano waliwo no Bishop Zake he was very very objective nagamba nti irrespective of what you have given me naye this is what I stand for. Perfect. So kakati ekyo nakyo ekyo bateeko kigenderako nti tumanyi bulungi nti tuli crippled maybe tetusobola kulabira cultural institutions zaffe naye bo nga ba leaders baffe they must stand for the times. Thank you. Kati twagala ku Johnson because NUP TV koli Adam Kungu ndine Honorable Brandon. It's not something that anybody can cherish. At least, so how do we move forward? Misanja kino kuba government empya weeri etandise emirimu. We want a peaceful country. We want a country of love. Fena tutegeere ekigendererwa kyaffe ng'eggwanga wetwagala okugenda. How do we come in to support tukoze tutya ffenna wamu okulaba ntutambula nga omuntu omundabye wano waliwo atugobera muta Ashraf Kajiri agati kungu ekya okusonyiwagana kikulu nnyo era nebaza government ya Uganda kubanga ekikoledde ddala bintu bingi omuli n'okubeera nti abaana ba NUP abaali bakwatibwa government yabasonyiwa bonna ne baggwayo n'abatono abakyasigaddeyo nabo tebayimbule ako kabonero ka nkukunala akalaga ekyo Ashraf Kajiri yali mityano njaga tutandikirawo era kakati abantu nga ba Ashraf ye message eteekwa okubaawo tujjukire kiri nti tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo kyokka Katonda kyatuwa nti bw'oba ofunye omuzindaalo ng'oyogerako eri abantu towa message esamaaliriza wa message egatta especially kati nga tuli mu obuluwedde okigambe bulungi wano bannange tukole tulwanyise obwavu mpologoma bw'otwera nako ekulya naye ate eriyo bannaffe ba professional politicking tolaba nti abantu balondebwa ababaka n'abasigadde naye saa zino bw'ogenda kulumbe omwaka tegunaba eriyo batubi MP2B twatandise tuba mu byabufuzi emyaka 5 ebyo nabyo tewaba kitegeezo kyayawuddemu abantu bakyali sharply divided gwe kakati ozeemu otandise okulaba kakati ababaka bali bakabawa esente z'emmotoka ebisatu ekyo nakyo nekitabula nga abantu balinga bwe bagambye nti ababaka babadde sente mugende mugabane is clear emmotoka sente zaki nze mbadde wano Jinja ne bwenvuga prime nkadde ntuuka neŋŋenda naye kati omubaka ava Kapchora omubaka ava Kisoro omubaka ava eri mu northern yetaagira ddala emmotoka kakati already baba shattered to be na preaching nga omubaka tasobola nakuddayo ku lumbe bamugoba already hatred kitegeeza nti ekyo ekitundu kigenda kumalako emyaka 5 tebeeraba beevuma nga it's this kakati tuteeka okuteeka abantu okubalaga nti politics akomye tugende mu maaso then naffe ba national leaders message olina kyoyogedde wano nalabako interview emu yali ya Dr. Besigye ebiseera ebyo Katonga ne najja nankumbi nga boogera ku reconciliation I really loved yagamba nti tuli mu lukiiko paka saawa 10 ez'ekiro naye nga bali kwogera how they can reconcile teyatubulira ki ekyavamu naye at least waliwo effort egenda maaso kakati nga tetunaba kulambaala tetunaba kubeera kwebaka naffe gye tubeera gye tusanyukira omanyi kati eri ebivulu ebimu eri ekivulu kye naliko nendabanga ate bakifudde political oli nagamba nti bw'okuba tubonga naawe tukwokya eriyo nawomu abantu bagamba wano tubakubawo nnyimba za Bobi Wine tojjanga ng'oyambadde saati emyufu tojjanga ng'oyambadde saati emyufu kakati byonna tuteeka obikomya zino scholars byambalo twazisangawo kakati nze ndi musajja mukatuliki ekimyufu kitegeeza mba neebuulira ku bajulize Namugongo abatuyira omusaayi it's a church color era tulina seasons twambala purple, black, green, blue ne red so these are seasonal liturgical dresses so nti obuntuntu obwo kakati ate nekirala eri abantu abalowooza nti they are more katugeze nja kuteeka ewaffe mu NRM eri abalowooza nti they are more NRM bakitalo nnyo era ffe totukwatako gyebiri newammwe ebikono biri eyo eriyo be bayita ba leaders without title nga we NRM talina office naye nga munene in the NRM nga kungu agamba nti wewe leero laala
ogenda wansi nene those elements take okoma again there should be equity and fairness at all levels bwotunulira unachita vadayogera ku bano government ya amnesty ne bavayo bali abala basaba ekisonyo president n'abawa pardon ne bakola ki naye kakati ate eri abavubirira ekikola ekyo nalabako newamuomuli agamba abo bakase bakkirize. Why don't you appreciate kubanga gwoli kwogera oli wabweru naye n'omwana gwe basiba emyaka 5 mabega yaleka famire bwaba yalekayo omukyala ajja kumusanga bamuzaddemu abaana balala babiri akomeyo nga yina atabuse ekyayi kakati it would be nti bannange government ekoze kino tujjeyo nabali kubanga bino biteeka okukoma kungu ekikwewunyisa nti bano abaana abatuyirawo omubiri babonaabona ffe ne tweyagala so ebyo byonna biteeka okukoma nti wabaawo kye tutuuseeko tuleme kubeera juzi Busoga University yatekingibwa ne government waliwo obuzimba obuliwo ne babusiiga langi eriyo abakulembeze abavayo ne batandika okugamba gavumenti etunyomye etuwetya obuzimbe naye tebali kusiima amabanja ge baalya gavumenti ge yagira ki olwedde bali kuteekawo obukyayi mu Basoga bagambe temulaba ebyeka bali mulabe embalala naye tebababuulira nti gavumenti yasasudde amabanja gavumenti yatutte university era university n'abaana bagenda kusomeramu abajja okuva e Kisumu abajja okuva e Buganda abajja okuva e Maracha so tuteekwa okulaba nga even institutionally naffe the way bwe twogera nga tetukuma mu bantu muliro. How about ebitongole byokwerinda byo because waliwo abazze babisongamu olunwe in fact si bantu ba bulijjo n'alipoota nnyingi eziraze violation of human rights kabanokola kubimu ku bitongole byokwerinda bibadde ku mwanjo nnyo bwe kituuka ku kutyoboola eddembe y'obuntu and there are some who claim or even who think nti abali mu buyinza be bakozesa ebitongole bino okukola bino. How do we address that? Okusookera ddala ekyo kya nnaku nti n'ekitongole ekirondoola eddembe ly'obuntu ne chairperson akaaba titalina ddembe bacommissioners bakaaba tebalina ddembe kakati eyo institution yonna nfu era nze nsaba appointing authority nti abo bonna bacommissiona ne chairperson bagiwe. Juzi nali ndaba omanyi kati parliament nasigala girabira ku TV ng'akakiiko ka human rights akakuliraho nalebo kagobye kaise commissioners omukazi yakaaba bannange nange sirina ddembe kakati institution naye talina ddembe enakola ddembe kakati sookere ku ekyo yebeere shut down tufune new vibrant willing human right activists of course in any other country erimu nga democracy yakula wabaawo kontana first of all twadduka speed ne tugenda multi-party democracy nga tunababitegeera abantu abamu kyova olaba oli agambye nti gwe kungu bw'otambulira mmotoka yange NRM nze owe NRM bajja gamba kungu yalidde gwe kitegeeza no politics nti bw'oba wa NUP toyogera nawa FDC eriyo eyambuuza n'angamba naye wangadde otye Kampala ng'obadde obeera ku mitimbagano tetukulabangako nga muvumagana no opposition oba naawe otulyamu olukwe kakati nga bo bamayindiza okuba owe NRM omutwe gwange gubeere wansi neme kutegeera kusukka kaawo kakati ebyo nabyo tuteekwa bitunuulira tulabe nti mindset on how we look nga tugrambolinga. How about the root causes ebivaako embeera eno bw'owulira ensimbi ezibbibwa abamu ku bantu nga balina mu gavumenti the other day nalabye akakiiko kamwine empaka aka physical infrastructure nga kageze ku bypass but also batugamba nti bali mu kunoonyereza ku wagons eza Uganda Railways ezisoba mu bisatu ezaabula. Imagine biwagon bigali y'omukka okubula obubuzi nga disappearing biringa ebyasaanuka ne biggwawo tebimanyiddwako mayitire ziro zonna nsimbi zaamu wa musolo. N'owulira alipoota eziraga ensimbi ezibbibwa buli mwaka. You do not expect bannayuganda okusigala nga bakuba mu ngalo. How about if we address some of these concerns, some of these issues ezibaleetera okukyawa abakulembeze, ezibaleetera okwekyawanga abantu, ezibaleetera okukyawa eggwanga nga tuli ku kiki kino? President bwe yali juzi alayira yagamba nti kino kisanja teri kwebaka. Bwe yali alonda ku luli cabinet eri gye twalimu yagamba nonza abavubi fishermen and fisherwomen era olabye bakoze kakati kino kisanja no sleep tubadde mu buzibu tetukyayagala kaaba naye tukole
era njagala ku appreciating aba ministers in any way they are working ne bali ku exposing n'okulabika nti batuuka ku ekyo ekyandibadde kyakolebwa emyaka 2 emabega kakadde root cause eriwo they are all being addressed at this time. I'm one person believing mu change saagala nnyo kaaba nti bwe mba ngudde nti nfiiriddwa omukyala kakati kunze bwe nfiirwa omukyala ku myaka gino gamba mbeerewo ng'obusaasiridde oti bwannema era bwe nsiramuka nsobola n'okuwasa abana kuba kapasite njirina sikutegedde bwe nfiirwa omukyala wange mu myaka gino onsuubira nti nsigalaawo nga ndi singo name kuwasa mulala wakuba ekirayiro nti aba afudde era awo maybe nsobola n'okugamba ngende ewa abakungu nfune haki nnya oli agenza ebyo biwedde nfune nnya so that nentambula mu maaso obulamu must go inconsistencies zibaddewo era actually eri abantu aba projectinga ndowooza one time olimpitako ne twogerako ku parliament lumu nammwe mwatubuzako nti parliament eno mugisuubira ki for this short time I want to credit the role of parliament. Really? Parliament yediza n'obuyinza jjo nalabye honorable muwaddanku nnyingi ng'akozesa obuyinza n'appointinga committee wali ku ruling hardcore rules zaffe chairperson wa committee alina obuyinza naye wali nga presiding officer alonda committee against a committee speaker of parliament naye nku nnyingi yagambye nonzewo abantu 6 mbawadde ennaku ziri come and report. That's really that was beautiful. I also the committee is really doing now. Parliament is being professional. Essente zonna appropriation kakati ku kyanguzi kyewagambye zazzeeyo office ya speaker reduces the budget ne ziba mu committee juzi nabadde nkubirako ababaka tugenzeko mu oversight wali ekitagira kitabangawo so kakati tuli mu kukola biri byaliwo tubiyigiddemu tusonge embere. Yes sir. And you're hopeful nti parliament egenda ku addressing parliament ye 12 so far ku kyewakala biyinza okuba much better than it's a good start. It's a good start. Very 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 good start. Nebolaba leadership how leadership jukira bayongerawo n'obukiiko obulala obupya ate ne bawa ba young entrant MPs vis-a-vis n'ababadde basharing the leadership ekitegeeza they also nurturing eri mu parliament eri abantu benasanga eriyo committee bill ya finance ne budget ba chairpersons bali okuva mu parliament ya 7 nga tebakyuka naye ate ku luno bali ba member ekitegeeza badde bo obstructing and that's also corruption. That you are obstructing other brains to competently against skills. What would be your message eri bana Uganda kati wetwogera abali ebweru w'eggwanga abawanda omuliro agati ffe tetujja kuddayo kati okutuusa ng'embeera eteredde? King Saha already yatuyambyeko yabadde message. That was an international message. Yagambye come here, you can make 700 million Ugawe, you can have something to unite. Salabye sheyo je nabadde King Saha yabadde abayita Afro MTV by Afro Mobile mukyale je nabadde network yabadde shake naye nabadde kubanga mbirina nabadde ready simanyi message yawadde naye singa kwabaddeko ebikontana singa already biri ku social media already kibalaga nti bannange mukomewo waka mwebake eddembe weeriri era singa tufuna ebivulu ng'ebyo nga tebiri political tebiri political tufune baraza za so ekivulu kya King Saha kyabadde kiyita Bobi Wine komawo bonna abali mubanga nguse komaweeka eri oluyimba komaweeka tata akulindiridde bakomewo there is peace nze nkubuuza ano baani abakuumye King Saha amagye gabaddewo poliisi ne bamuwerekera ne buli kimu abantu babadde mu kweyagala oyinza n'okwesanga nga bafunyewo abagenda okuwasaganyaawo omuntu yafunyewo patana ku kivulu ekyo nafunawo omubeezi ku bwereere nga tagize nadda wali security yamuwadde ekifo security nemukuuma security okubalaga ate nga ali very 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 clear nti nze ndi waki naye tekimuggyako right ye to earn and okukola bannayuganda so tukozese ekyo however kiri kye nagambye nti eri abantu abalina self interest ng'abantu eriyo n'abantu ebibiina by the way I can give NUP credit nti president waabwe taliiwo naye ekibiina kyagenda muki kitambula era bawaako omukyala kati baziza ndowoozaani bawaako Lina Zedriga kati Nambeshe yaliwo nga acting president nalabako yali by election ya Kawempe nalaba engeri gye balinamu debate namwe ne mubaleeta ne babawa abantu opportunity singa tugendera awo
kubanga jukira abali mu NUP bana Uganda. We might have relatives in NUP NRM. Naye nina ba relative bange bali mu PFF bali bwafa obulamu babugenze. So kakati bitwe ko kubalaba abantu nti bwoba mu kibiina is not hatred, you have a